bamwita Grace. Namulaba ku TikTok ng'ali ku luyimba lwawo lutambula. Ogamba otya? Ne bulungi bakuyitani? Nze Grace Kyakuwa. Kyakuwa. Oli bulungi? Ne bulungi. Omukyala wawe muyiga ddi? Nze muyiga mu kuva dda kuba mbadde nga mu following naye nga simusisinkanangako face to face. Yes. Ani yakuwa olukusa okola challenge k'oluyimba lwe? Bamala funa lukusa. Just akayimba kanyumira ne kampa vibe munda mu nze ngamba tukolemu ka challenge. Okay. Yeah. Kiki osinga omwagalako? Her personality. She's good. Just yeah. Owaayi. Kiki Oyo omuli naye kati saawa zino kati owaayi so Grace serebu oli naye wano kiki omugamba mu kamera nga bantu bakulaba? just mwagala nnyo. Omwagala nnyo. Challenge erina kye yakyusako ku bulamu bwe? Yeah. Yampa muli vibe okuba nti sirina kuba nti mbeera neesigikiriza oba mba lonely bamba munakuwavu. I have to get up and sing and dance. Okitegeera? Yes. So omwimbi yena yeetaze omukolera ka challenge osobola omukolera? No. Wana okolera nyimba zirina message. Oba okolera nyimba zirina message zokka? Sirina kye nayogeddeko mundeke. Anti bosi wagambye enyimba zitalina message tuzite. Enyimba zitalina message? Naye kisinziira. Kisinziira era. Obuvumu bwabujjawa. It's all about believing in yourself. Wakola challenge z'abayimbi mmeka? Nyingi nnyo. Naye wawulira otya nga eya Karole Kasita mu bayimbi mu nnyingi ze wakakola yavuddeyo na ku appreciate. Kimpadde nnyo essanyu nnyo n'ekisiseewo ne mmanya nti waliwo bensanyuse. Yes. Karole Kasita obadde ye ng'omuntu omugoberera oba oluyimba lwe lwakunyumira n'ogamba? Ye ng'omuntu badde mugoberera ku social media platforms ez'enjawulo. Yes, ate nga mwagala Kayimba akakubamu ekyo bagamba kuba okola kuba nakulaba ng'okola buddansi n'ogamba ojja bufiirako just ako kayimba kalimu vibe ne bw'obanga oli munyiivu nga oli mu mbeera ekibeerabeera ekyo bw'okikawulira ofuna mulika kikwata. Wait, no, I'm a human being. Chibalume muzala abamwe naye I planned that last week naye nekifunamu ko obuzibu so we push this week ekikuba Yes. Soka okoleemu kati nawe nga wali okola naddala awo Muntebe sijja kusobola tugende wansi nkulage. oyagala kulaga kwani Kuggwe awakana. Wano nawe ogamba wali mwakoze eki mwagizeeko owulira otya ng'ofunye lunch naye? Mpulira bulungi nnyo because mbadde sikisuubira mu bulamu bwange tebasobola n'omumetingako. Yes. Kinyongedde okumpa essanyu n'omukwano muli munda mu nze. Yes. Akwekolabo okuyima nakulabye okumanyi dansi omulina akwekolabo ya ndongo ogere mu vidiyo ng'ozina. Amina. Gisabe nga tuli wano naye Karole Kasita omwana ayagala kolabo either omuwe luyimba olutako omwana akugambye mbuno osoma masikomo osoma ki? Osoma masikomo era omulimu gwakola ku BBS alina emirimu gyakola abaddeyo bayita yes takolayo byasimanya ate talazina simuyimbi just okuzina tukolanga nga mukozesa ababeera ku mateleviziyo bakozesa nga ba vixen kati ye kyekiganda amala nakubeera vixen olwolumu mukayimba akamu tekijja amoyagala
Ajikuwe wa makolabo. Amina neyanziza. Yani mu kamera. Grace kati bade wange. Tight like this. Okay. Karole Kasita ngere tuvuddeyo. Baga ku mazaalibwa go gennyini. Kyajja kiti aba Nigeria okuba nti oluyimba lw'omwaka olwa Muhammad Ali ne Fefe Busi luba nti mu East Africa lwe balondamu. They had my album. Listened to my album and they wanted me to do a song with them and they chose Muhammad Ali for the song. I think because they're inspirational and they can relate to the word Muhammad Ali. Bamani Uganda, but the Bamani Muhammad Ali is somebody who was a great person. So what we Gamba, whatever she sing in Uganda has to make direction of Muhammad Ali. So we got to follow of all the songs on the album to do them. We're playing instruments, they sent us the instruments, we performed here, we recorded here the performance, we sent back and academy tonight. When did they approach you? When? Ngana Kazala by the way. January. Yes. And they decided to release the video on your birthday today. They wanted to release earlier, Nebagamba, let's wait a bit. Where's a gift? No, Katama Nevala Batenga, ne birthday Kosechi. It was Nagali. What about the depression about Forenza? We had some things Omani Molimu Uganda but in Nigeria, things of transiting data, so for what is this, so for edit this a bit, this is lacking. So it took us some time. Time and then we released the new song. If we release our song, if that East Africa thing comes to cover, it's a new song with Travis. Then I'm gonna give it some time. But now it looks like it's time. It's okay for them to release it. You've been followed. A channel from Nigeria. I think I am picking up one Uganda to never ending a Boba Rwanda. Then smoke following. Then singer streams, but they have never been picked or chosen. I think my industry, everybody has their strength. Following one you? No, don't say that. Everybody has their strength in this industry. Ola Nzokubanga has strength. She's good at her numbers give her endorsements. What you take it there? Over her numbers bring people to her concerts. What I say? Over her numbers, more business like shows and all that. Me, my strength is in performance. If somebody who's doing a performance, a live band, or a Glitch Africa, Karole is a great performer. They are forced to reach out and be like, Karole, want to feature you on our platform because they know me as a great stage performer. Yes, it's not about how many people are following me or anything. It's about how I execute my performance on stage. Yeah. So strength here, and in performance. No, nabo mbagala, but you don't. Neto bamanya bamanya. One numbers abasinga batola time. Nze ntuse wano kati mundaba ntuse wano. Gwe ababato bamanyi, but you've been chosen. Bamanyi when balaba ne numbers, but I don't take time to go and look at the numbers up there. Only, but Facebook I do. I mean Instagram I do because Instagram you only so attached. Comment kana kupita kwata ko. Ndaba ne Facebook ne bile bio. Sibigenda myo. Those you unfollow your fellow artists? I don't have that energy. Agamanyi no kwanga koze gym no stule byuma no lyemmere no nywa obuji no gwaya kati kwata mwana kwese. It's a lot of energy. Unfollow your fellow artists. Abikola bado. I didn't say that, but I would not do it. Agamanyi sigalina. So kitegeza kikigwe nokundi yazzeeko n'akasente oba it's just a fame kumulisa. Of course, we honor that there is money on online platforms like YouTube and Apple Music and Spotify. So when our song goes up, we're going to share revenues from there. You and Fefe? Me, Fefe, and Glitch Africa. Me and Fefe and Glitch Africa. Yes, Fefe enough. Birthday yangu. Kujukiza kimulamulo. Kati nazadde bannange. Enzijukiza kalika push. I imagine what my mother went through.
Kimanyi. Banga bakubamu nempi kituufu. Bazaalirawa. Bezaate bakuba. Karole kati we wakatadde mukyala muno Sindi n'akabaka. Essaawa eno Nakawere aliko fresh Nakawere. Wabitegedde konti naye yazadde. I'm so happy for her. Banga niyaze no baby boy. I'm so happy for her. Bambi Kongs upon your baby boy. Kongs a million times. Yeah, I'm so happy for her. Mwando mleza nyuma. Ate omuwala. I don't know ko simuina nikimanyi nti omuleza nyuma. Waliwo bati okuzaala nti we muzaala careers zammwe zidde emabega. I don't know about that. I think no musomesa asobola okuza career ye emabega ng'azadde but Idaba nabo bazaala naffe tusobola okuzaala. I think it depends on your energy and exactly what you're looking for in life. Maybe your last message if you have viewers. My viewers out there, I love you so much. Thanks for celebrating me today on my birthday. Mbagala nyo